kubanga omuntu akulira gate emirundi mingi baze ne basachinga offices zaffe naye singa mba n'omuntu nga munafu mutima ate asobola okuyambako omulabe okusanga kyananoonyerezaamu naye abadde akulira gate eyo wamu ne banne era ng'akola bulungi nga team era nga yateekawo enkola nga ne bwe bamotoka ya mumyuka wa mwogezi bwejja asalawo nti kati kanjikebere kati sijikebere yabadde yateekawo eyo enkola era ffe mu kibiina kya National Unity Platform ate tugoberera nnyo eyo rank and file era ng'otuuka ku gate ne bakebera n'oyingira kubanga yeyo enkola y'ensi engunjufu siga nti gwe deputy spokesperson ate ojje oyingire buki buyingizi abadde jento nnyo abadde muntu awa abantu ekitiibwa ate nga naye yewe ekitiibwa so tusaasidde nnyo omukyala we wamu n'abaana be ne abafamire ye yonna nti inna lillahi wa inna lillahi yarajihun ate ekiro ekyakeseza olunaku lweggulo deputy president waffe Lina Zedriga yafiiriddwa mutabani we ddala omukulu yafuna accident bwamala okufuna accident yagifuna deputy president alina mu kuziika Kabogo ng'akiikiridde ekibiina mu mambuka ezombo kyamukisa mbintu olunaku lweggulo yatuvudde ku maaso era nja kusaba tuweeyo eddakiika emu ku lw'abannaffe abo ku lwa famire ya Kabago naye ne ku lwa Aaron mutabani wa deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform naye eyatuvudde ku maaso bamusabidde egayaza ajja kuzikibwa olunaku lwokuna naye bye tujja kugenda maaso nga tubibategeeza so nja kusabayo obutikitiki obwokuba nga tusirikiridde nga tujjukira era nga tusabira emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Inna lillahi wa inna lillahi yarajihun. Gayongo waiso mawulire birungi si birungi mawulire naye twayambala ekoti y'abalwanyi ekoti eno ffenno tugitegeereza ddala kyova olaba agizanyiramu tume muvunja kabisa awatali kusaaga kwonna leero ng'ogidde mukombati ebiro byebyo byennyini leero okusomesa leero okubuulira mazima kuba bulijjo getwogera naye omanyi Edith Katende oyo era Mukama Katonda amumpeera obuwangazi obukira ne ku bwange kubanga bwe bampa obwogezi nakongratulatingibwa abantu bangi naweebwa amagezi abantu bangi naye ate yampa tteeka emu kati ate gwe oyinza obutabitegeera naye era bye bimu yaŋŋamba nti bw'obanga ogenda ewa Kayongo nti ye wegamba olulimi ndukwasiza omusaayi gwa Yesu ye Nabbi Isa nti agweteekawo Nabbi Isa olulimi ndukwasiza omusaayi ndutadde mu musaayi gwa Yesu lwe luba lwogera so olumu mbeera wano naye nga musaayi gwa Yesu kuba buvumu ki obwandigambye nti Anita Mongo is a mafia ng'olaba eggwanga ligenda the trials and ebaŋŋanye nno okwogera oluzungu mu program oli yakubidde essimu